Gatugenzeeko ewaka Salina kusaasira n'omukyala gwe bayita Spice Diana. Spice Diana bamukiise ekivulu. Ali mu kivulu kya Spice Diana bamuyita Katie Events. Ali mu kya kusaasira akyayogerezeganya n'omukulu wa Bitex Kikofiira. Amutegekera ekivulu naye nga ze ennaku yazibuukinze dda nga 10 January. Bonna beetaddeko ebivulu. Katie atuuse ku kyamutuukako nga bw'omanyi nti Katie yali ategese omukulu Haji mu kibuga Masaka mu bivulu bye. Ajja n'ategeka nga radio naffe tulina ekivulu ku lunaku lwennyini. Kati yali ategese ekivulu ekyo kwe kwogerako ne ttiimu eyo. Ne bamubuuza tuyinza kukola tutya. Ssebo olanze ate naffe tubadde tulanga. Aba ttiimu eyo baategeeza abali ku ttiimu ya Aruna nti ffe tubasasula ebivulu byonna, tubasasula esente za posita n'ez'obulango. Agamba afa ekivulu ne kibaawo embeera neegenda bwetyo. Kati omukulu Katie ekyamuliko e Masaka akiguddeko e Kampala ng'akimukiise ye mukulu wa Bitex. Kusaasira agamba nti yali tamanyi nti Spice Diana alina ekivulu nga 10 January 2025. Kusaasira atandise bw'ati n'agamba abayimbi tuli bangi ate Kampala munene talinga Masaka bwe kyali naye. Kusaasira atandise bw'ati anti kakati abantu temulemeddwa okutegeera kiri ekintu kimu eno industry ngaze saagala mulowooza abayimbi tuli bangi kubanga bw'obagamba okusoma abayimbi tuli bayitirivu nnyo. Bw'ogamba nti no olinda omulala time kati hoteri gye nataddeko eno si ye hoteri gy'ogenda osanga teri bize eri bize on'okufunawo date guba mukisa oba kati kwegabe bwenti okufunawo date guba mukisa. Ate njagala kubuulya bambi mu kyonna ebyaddala Spice she's my friend. Sirina button up Spice ate naye mukwano gwa naye mu muntu wange. Era akakasa nti kino kyekiyinza twawukanya kino kitono nnyo kubanga njagala okulaga nti we have different audience, totally different. Spice ennyimba ze zayimba si ze nnyimba, audience gyayimbira si gye nyimbira. Buli muntu ze ennyimba byaffe byakikadde bye bagamba nti byakikadde simanyi. Aya ekitegeeza luno lutalo lw'abapromota na promota kubanga Spice Diana omulundi gwe otagenda tegekera ku Lugogo oba Africana oba wa mu open space wagenda okubeera agenda kubeera mu Serena. Kitegeeza audience gyagendamu ne kusaasira gyayagala bwetyo abatudde nga tewali aleekaana nga bawuliriza endongo etuufu. Kusaasira wuno akyalemeddeko agamba yali tamanyi nti Spice alina ekivulu kuulu. Bambi okusookera ddala Spice anasooka n'asonyiwa kyenjagala okubuulira nze saamanya nti eba ddala nga ndayira nti mukyala mu Kristaayo nga Mukama Katonda ye mubeezi wange sitidde gwe nga ntidde Katonda. Nali simanyi show ya Spice Diana tegenda kubeera ennaku z'omwezi nga 10. Abawagizi bange okuvannyuma lw'okunsaba nti kati twagala show be nafuna n'abamu bensuubira okuba nti bajja kubeerawo n'ensaba date eyo era date bagikonfaminga nti bo bajja kubawo that day. Abagenyi bange bensuubira so bwe najja n'okubuukinga olunaku olwo nze omuntu yaŋŋamba nti waliyo show ya Spice yali bodyguard wange liri bwe mala omugana muganya tutandika okulanga show n'aŋŋamba naye olunaku nga waliyo show yaani ibadde nali sikimanyi. Aya Spice Diana agamba tewali kyakukola naye kusaasira abadde mukwano gwe nnyo kubanga bino kale mwagala nnyo nti nandyagadde obeera ne ku show ye nemulaba nga performinga ate nandyagalira nga okuyinvitinga mu yange naye kyannaku nti kubaamu eyo embeera ey'okwagala abantu balwanagane kale because w'obimanya ogenda olaba nga omuntu aba kikoze akigendere era bakolaganye nabo okutegeka oba yengo kubanga nga ye mami namukubira namisi nemugamba mami kiri bwekiti 2 months ago nateekayo desi zange nasasuladde ebifo byonna ne mu sente nnyingi bakubisiza posters tukoze tutya nangamba yayitamanyi event yange naye oba tolina bagenda wala tulabe engeri gyetunyigirizamu. Aya baagala basasule kusaasira ne kusaasira aliko omukulu wa Bitex. Bitex olowooza ayinza okukkiriza Kusaasira agamba nti Katie ne Spice ne manager Roger bamukubirako ogezaako okukyusa
naye akyakirowooza akalabe kati yankubira ndoto gye yankubira ne spice yankubira ne mugamba tulaba kye tuyinza okulama tuyinza okukyusaamu nange kinnuma okuba nti spice ye muntu yandiguze tebo yange n'abeerawo era ye muntu yandibadde najja nanyimbirako kubanga bambi siina kumbi abadde ajja mu bintu byange bimba muyise ne mugamba ne jangu naye olw'ensonga nti nkyabuliddwa date kubanga era ku shato newakyabuzeewo date gyenyinza okuteekawo iyo ekyabuze naye nensaba abawagizi baffe nti ekyo tekibakanga nnyo nti kubanga abawagizi ba spice we bali omuntu awagira Spice Diana bawaali muntu wagira Catherine kusaasira abawaali ekintu kino kyaliwo kodda even before waliwo happening the show yali Spice Diana it was 2019 in David Lutalo nakuzo mwezi nga 25 aya kusaasira abakitegese bakimanyi yembeera bwegenda okubeera wabula Spice Diana ye agamba tatidde ekijja kijje era nga busola bakola ebintu byange takuteekako embeera naye n'osirika noga okay I believe fan wange naye si kirungi if we keep doing this type of moso ku bantu nga tuli bawamu twesanga tweyagala etuze mami kafi muwala we mufaani wange nyini kubanga mwana muto ng'ankubira n'essimu nanga muwala wange ayagala kumuzaako birthday ye n'omuyimbira kaibaka kinnuma nnyo okubeera nga ye muntu y'omu ateekawo embeera bwetyo n'omukubira ng'omuntu mami bwekiti mami yaganya okukyusa Spice Diana ekifo kyagendamu kipya abadde takikubangako Serena audience ya Serena yanjawulo nnyo ku lugogo z'abadde akuba ze Freedom City za Africana zaani kati alina okutyamu wabula kusaasira amugambye nti audience zanjawulo nze nyimbira abali banjawulo naawe ogera kuyimbira ababo era muganda kulaba audience yange y'abantu bamasuuti tebagala bakoonako bagala abakyala bagide mu magomesi abakyala bali awo bambadde ebitengi byabwe nga bali decent nti agenda kuva mu ofisi ye avuga buvuzi ng'agenda kuki ate bw'ova mu audience y'emitwalo 2 n'ogenda mu y'emitwalo 15 oba weepimyemu ng'osobola